Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. I'm called Grace. Yeah. So okubeeranga omukyala. So you are born Grace or you are born something else? I'm born a male, but within another gender, I'm a trans woman. How do you find out that you are within another gender? Is it when you're growing? Is like it feelings zange zenyini zajanga. Like I was attracted to boys, attracted to men. Like when bani dabe ko musajja zenanzena no kana mwire gonna no kana gwibo rutiko. No kana wiranga like ngobera omwagala ngo ino tukiriza ki ngo ino musenge. Kali kambuze waliwo abawala abalina ebisambi ebimyufu. Nababira wabolanga ina kabina bweka nababira wo muwalanga yaterere nnyindo gwe bw'omutunuulira tolina kyolaba tamalira nabudde kale omusajja ye omulungi abeera atya kati ngooni mankuba abankolera serious omuntu okukozesa ng'omukazi Inze ngokukosa ngomukazi I don't feel anything like abanjagala public chemba msaba hey that's how ladies have to behave. Of like, course you have to bala ona akasente n'okafuna n'ofuna akasente n'ofunayo omutwalo n'ofunayo ebyo n'ofunayo obesatu nkutegedde kati bw'ozifuna naawe osobola zisaasaanyiza ku gwolonze ng'omukyala ako kabeera akasente ka kikazi nkutegedde bulungi ako kofunye ng'omukazi ate tokasaasaanyiza ku mulala ekyo sikikola aba kasente ka mukazi ate gwe omukazi gw'ofunye omuwaaki era muwaku ako akamanyi nti nno kange njagala nnyo abakyala abawanvu nange njagala omusajja ng'alabika bulungi body ragon looking nice muvubuka munnange and then there my feelings zibaawo kugwe kibeera kitya ffe tetutera kutuma tetwesitukira tubozinga sikwagadde naye mba nga nakwagadde bebi nesitukira nzize wuwo nnyabo wange sebo kambuuze oli bwakuproposingira obufumbo oyagala kutwala okikola otya like while proposing ofumba I feel happy mbera musanyufu nensanyuka nnyo mbera manyi funye musajja njagala ngina kubeera naye tukole bingi okusingawo ne straight life byetasuubira nakusuubira omuntu bw'aba nsabye obufumbo kwegamba I have a right nze nga nze okugamba nti nno tugende mu kyaki ng'abalala we babikola size tulabyeko tugende mu kyaki tuyitabe nganda kale katutandikire wano waffe mu Afirika oli wafuna omukyala agenda n'akyali wabuwa omukyala bw'amala okukyala ensonga naye nze ngamba empete eyo yali badde tuteekebwako ffe ng'abakyala are you serious bangi nga tuwulire aba gavumenti bo tebaba recognize nti baba recognize naye nga bwe balina omanya nti bangi ne mwawo bennyini aboogera baleeta amateeka tulina n'abatukwana nga bali mu ne batukwana tulina n'abatukwana saagala mwogere bitaliiyo eyo mu paalamenti gye bali ate era batula ku fulo ne baleeta ekiteeso naye era nga naye akimanyi tajja kiwagira abeera ku fulo ya paalamenti n'ayogera abantu bamulabe naye ng'akibayi balatuka okuwanika omukono tajja kiwagira ne mutabani wakikola tubeera nabo eri mu Ministers Village tubeerayo mu mabaala we meet them everywhere bantu baabwe they fail to appreciate what we are kati mutuuse wenjagala njagala mbabuuze do you really think you need rights exactly very big rights you think you need rights yes we need rights because the Bible zituwa rights nga tetunnatandika programu eno kuno kulabula wano ku Media Choice Television tuvumirira era tetuwagirirako ddala omuze ogw'okulya ebisiyaga. Programu eno ekoleddwa ng'okunoonyereza ku nsonga emu kuzikudde ejjembe ensangi zino mu ggwanga.
Tukubiriza buli agenda okulaba pulogulaamu eno abeere nga wa myaka 18 n'okwambuka kuba erimu olulimi olutali lwa abantu ba myaka egikyali mito oba bayita abaana. Bw'obanga olina kye weemulugunya osobola otuweereza obubaka mu kuwabula ku nnamba ya WhatsApp gy'ojja okulaba nga pulogulaamu egenda mu maaso. Mugyebaliko gyonna bannabyabufuzi gye musinziira naddala abakola amateeka aga paalamenti. Ennaku zino mwogera ku baana aba ali mu kitundu ekiyitibwa LGBT era twakitegeddeko nti muteekateeka okubakolera amateeka ag'enjawulo gano nno ge tulowooza nti tosobola kukolera bantu mateeka nga tobawulirizza. Kaakati olutambi lutulukoledde ba Speaker wa Parliament ojja kugenda kululaba kuleme kuteekawo mateeka eri abantu b'otamanyi. Abamu ku bantu abo be bano ate nga bo abasinga kimuli mu kukola bo bakyeyagaliramu. Naye sijja kufuuka mwogezi wa lunaku kaŋŋende. Njagala olutambi luno kubuulira ndowooza yaabwe eriki, biki ebibanyigiriza, biki community yaabwe eriki, mugamba temwagala kubawa ddembe, eddembe lye beetaaga lyeririwa, bali bennyonnyolere kuba mmwe mwalemwa okubatuukako. Sebo mugyebali. Abamu ba preferringa face okubeeramu, abalala face tebaagala zibeeremu. So gwe mulaba ono kati sooka ombulire Musebo gwani. Nze atunudde mu maaso gammwe ze Ssentongo Ashraf. Ojja kutunula eno emuzidala ojja kuba guwulira. Ssentongo Ashraf. Okay. Nterezeemuko ku mic kati. Okay. Ssentongo Ashraf. Ebintu bino ebya okwenyigira mu mbeera y'okwagalana ng'abasajja n'abasajja. Kambuuze gwe oli mukyala oli musajja oli mukazi? Byonna mbikola ndi vaasi. Ndi vaasi ate ekinjagaza nenyumirizaamu olw'ekitundu kyange kuba bwenti bwe nazaalibwa. Nazaalibwa bwenti ate sobola kivaamu. Kitegedde. Kati nenyumirizamu eyo ensonga yange ng'omukyala asobola okubeerawo ate era ng'omwami. Byombi omalako nabyo otya? Byombi mbisobola. Kati kambuuze ddi lw'obeera omwami? Omuntu bw'embeerera omwami nsobola okubeera omwami nga nsobodde okugamba nti nno nkwagadde. Nkwagadde nange nsobola okumaliriza kyenjagala ng'omwami. Ate ddi lw'obeera omukazi? Wembeerera omukyala bankwana nange. Okay. Kiwulira. Omuntu bwankwana mba nsobola okugamba nti nankwanye tujja kwagalana bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti. Era sigana. Ki ekikunyumira, ki ekisinga okukunyumira ku byombi oba byombi kyenkanyi? N'ekyobukyala kye kisinga ndowooza. Biki ebirungi ebikirimu? Bingi nnyo byenfunyemu kubanga oluusi obeera awo olw'ensonga ezitali zimu sijja kulimba. Ovaali awo akasente n'okafuna, n'obufuna akasente n'ofunayo omutwalo n'ofunayo ebiri n'ofunayo oba esatu. Nkutegedde. Kati bw'ozifuna naawe osobola ozisaasaanyiza ku gw'olonze ng'omukyala. Ako kabeera kasente ka kikazi. Nkutegedde bulungi. Ako kofunye ng'omukazi ate tokasaasaanyiza ku mulala. Ekyo si kikola. Kaba kasente ka mukazi. Ate ng'omukazi gw'ofunye omuwaaki. Era muwaku ako akamanyi nti nno kange naye ate buzibu bwakafuna. Kazoke mpulirize ku mwami ono oba omukyala ono. Sebo oba nnyabo oli otya? Gyendi sewa sibitone sebo. Bitambula bitye? Mpola mpola. Tono. Sooka ombuulire ku ggwe oyingira ddi ebintu bino bwe wazaalibwa kubanga Ssentongo yaŋŋambye bw'atyo bwe yakola ki? Bwe yazaalibwa ate ggwe? Nze nange wetwe we nazaalibwa. Like I'm a trans woman but I won't show my face. I'm called Grace. Yeah. So like okubeera omukyala. So you are born Grace or you are born something else? I'm born a male but
within another gender. I'm a trans woman. How do you find out that you are within another gender? Is it when you're growing? Is like it feelings zange zenyini zajanga like I was attracted to boys, attracted to men. Like when dabe kumusajja zenanzina nokana mwire gonna nokana gwiwo olutiko nokana oyanga like ngobera omwagala ngo ino tukiriza ki ngo ino musembe. Okay, so gwe wakiwulira wazaalibwa nekijja ng'okiwulira ekyange kyajja kyali mu musaayi kati okikuulikira kitya ennaku zino kikusanyula oba ennaku zino eno yes we are not sure like nga wetugezaako okugamba as if like parliament the religion engeri gye bateekako emphasis ennyingi even the police of Uganda tebagenda kubaga mateeka gagenda tanga tulwanisa nga tebamaze kujja ku ground kutubuuza ki kyetwagala kwaki twagala eddembe naffe tubeereyo like we want to coexist like twagala kubeera nga tubeerayo nga gye naffe batumanyi gye tuli twagala eddembe lyaffe ery'obuntu tebagenda tanga kubeerawo bezi batusanga somewhere batukwate bukwaso nga babuuza mutukwatidde ki they don't speak they don't talk. Kakubuuze nga tunabagenda eri ku mateeka ekintu kino kyeyagaliramu nkyeyagalira nga abalala tebakyeyagaliramu gwe ki ekikunyumiramu? Ekinyumiramu bannange nze nfunyemu ebirungi bingi nfunyemu ndabiriddemu maama wange Baganda ebyo bali bibanyumira naye gwe nga gwe omuntu okukozesa ng'omukazi nze ng'okukozesa ng'omukazi I don't feel anything like abanjagala mpa buli kimu kyemba musaya that's how like ladies have to behave. Of like course. you have to kazogezire wa sentu kati mu kikolwa ekyokubeera omukyala oli wa kuproposingira obufumbo okoloti obufumbo saali buganye bulungi naye kati mu community tewali asobola kikkiriza kyekisooka tebajja kuŋŋamba ate sooka ogende South Africa ate sooka osimanyi ogendewa ne ssente era tubikola mu nkukutu ate olw'ensonga endala ate nga mubyagala ate bwe bakutuukisa ku poliisi ate nebeera nsonga ndala kati naalibadde ŋŋamba nze ŋŋanze omuntu bw'aba nsabye obufumbo kwegamba I have a right nze ŋŋanze okugamba nti nno tugende mu kyaki ng'abalala bwe babikola size tulabyeko tugende mu kyaki tuyite ab'eŋŋanda kati tutandikire wano waffe mu Afirika oli waafuna omukyala agenda n'akyale wabuwa omukyala bw'amala okukyala ensonga naye nze ŋŋamba empeta eyo yalibadde tuteekebwako ffe ng'abakyala naye akasente empeta nebateekebwako netuteekebwako tekyaliganye kugenda eri ate okusasula ebintu ne babitwala ewammwe kuba bukyala okugenda okufumba baba tebamugula era n'ebintu ebyo byaligenze naye waka eyo abasinga tuvaayo nnyo ne shelta tezimala naye abasinga tuvaayo nga tulyawukanye ne bazadde baffe tukoze tutya naye wano obwa obufumbo mubwagala obw'empeta naye ng'obufumbo tubwagala nze oli nawaŋŋamba simanyi nakumanya kyesoboka nkutegedde bulungi naye kati mu kubeera nga munyigirizibwa kambuuze mpulira ensangi zino nti mwagala ddembe ewantu awo wakulu eddembe lye mwagala lyeririwa eddembe lye twagala mwagala ddembe ki lye mutalina eddembe lye twagala we want to expose ourselves into community twagala buli omuntu atulabe nti ng'abantu kubanga abasinga ne wotupangisa bakugobawo bategera ati abo bali babisiyaga si kirungi twagala ddembe ng'omuntu asobola otugamba nti oba ashrafu bana ashrafu yes kwegamba nga tetulina nsonga egamba nti bajja kungoba wano oba nzire wali oba nzire wali lyeddembe lyange nti poliisi weena ansanga nga neyambaliddeka dresi nti kakoma wano bwemba siina gwenzirye
mba njagala nkambala kadresi kange n'entambula okuva gye ntambula. Adi poliisi ebuyita bufere. Poliisi okusanga ng'oli musajja ate ng'oyambadde ng'omukazi. Nanti kaakati ekyo kyengezaako okugamba nti nga ne poliisi tetukola ki kuba ne woona aginnyonnyola n'omugamba nti nva ku mukolo munnaye mbadde neeyisiza kikyala nva ku mukolo weesize make-up era ekyo nakyo kikusiba. Ne ka make-up kabakolera? Make-up tumwesi. Nga nkutegedde bulungi. So mwagala abantu babalabe ng'abantu nti nja kugenda wali ewa Sharon ku bbaala nenywera akantu kange oba nyambadde kamini kange oba nyambadde kadresi kange nga Sharon ali waddemu okugamba nti ashirafu yoyo okitegedde. Kati kambuuze oli wakutwala ng'omukyala abasinga bakuyitani? Rema. Oli wakutwala ng'omukyala wali agadde Ashirafu ali kujjeko oba wali akutuuma eri ekikyala oba yagala ali kulekera akwagalireyo nga bw'oli? Anti kyekyo kyenkugambye nti no nkotsi Rema. Nkutegedde bulungi. Kaakati oli mukyala yangambye Grace. Nzize wuwo nnyabo. Kambuuze. Oli bw'akuproposingira obufumbo oyagala kutwala okikola otya? Like I'm proposing I feel happy. Mbera musanyufu nensanyuka nnyo mbera manyi funye musajja njagala ngina kubeera naye tukole bingi okusingawo ne straight life byesobola byetasuubira nakusuubira yesobola okugamba mbu oyo mwana abadde bati naye mu kaseera akatono akyuse iwe yeevuga ayina amaka agage atalina n'abaana ate kikyabalumya nnyo omutwe bakyebuuza lwaki abantu aba same sex bafuna nnyo abaana naye gavumenti etuyambe twagala ddembe nammwe mubeewu twagala kubeerawo twagala ddembe ly'obwogerezi tubeere naffe mu parliament nga tulina ebifo tulina ababaka nammwe mwagalayo omubaka abakiikirire ewamma abalema balina abasirikale balina abakadde balina naffe twagala omubaka naffe atukiikirire wali eri kangeze omubaka bamubawadde oli ajja neyesimbawo baani abamukubako akalulu mwe kennyini tufe kennyini tugenda netumusimbako netumuwa akalulu nayitamu ate ayita ku 10 mpulira mwagala abeere mu paalamenti twagala abeere mu paalamenti atuteeseze LBGT community eyagala kino ne kino babakolere kino tukoze batya obakontrolinga status zaabwe ziri zitya kale kwegamba kwegamba buli kimu kitambule bulungi kati nja kubuuza kino nga kyekinaasembayo oba kyekiddirira ekisembayo kati amateeka ge bali mu bakolera kati gakubakuba bukubi oba kubasiba oba kukola ki ekyo mukirowoozaako? Amateeka ago engeri gye tugalowoozaako bandibadde bajja ku ground ne basooka ne bakola ground checkups ne banoonyereza bano abantu kyeki babakolako research naye ng'omutozze kumusiba naye ng'oze n'omugamba mwana wange kino nekino 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 kiki naye nakusobola okukola ki okubuuliriza kati mukkiriza ekintu kino kye mulimu kituufu bulungi nnyo kituufu naffe wettuwe twali temusobola kukyusa n'obeera musajja oba mukazi kyokka tetusobola kukyusa kati ensembyayo kino nti abazadde mwe baabazaala bw'obeera musajja noyagala omusajja tosobola kuzaala mu abaana munaabajjawo oba temwagala bwagazi kuzaala abaana oba temwagala buvunaanyizibwa abaana bo tusobola okubafuna bo okubafuna si kizibu kyaffe kasobola n'akasente ko wali wonna kasobola okukolera bwe kimu kyoyagala omwana nga gwe afunyisizza omukazi olubuto banga omwana omwadoptize bwadoptize abalala bamuzaala siku adoptinga mwana bajja enkwaso zange ne bajjako n'enkwaso z'omusajja wali owange gwenjagala ne bagakuba oli agenda tuterekera omwana kati oli abeeranga banka gye batereka ssente be bayita surrogate mother kati ffe oli tabeerako ne DNA ya mwana waffe ababiri twabeera ne DNA aki kibadde kinconfusinga kwegamba bwe muba mweyagala ng'omu musajja omu mukazi kati mwe ababiri singa muba n'akasente mufuna omuntu ne bakuggyako enkwaso noni ne bamuggyako
ne mufuna abaterekera omwana. Yes. Lwaki temwagala oli abeere na DNA ya mwana wammwe? Lwaki twagala abeere ne DNA ya mwana waffe? Because tuba tugenda musasula ssente. Yes, tuba tugenda musasula. Zanzalira omwana, ze mugambe kati ze omwana wange. Ze agenda omulayo nze omwana agenda kumpita maama. Kati gwe nkusasudde biveemu. Tusayininga ne contract, omwana wazalibwa we bati, obeereri nga bakujjanjaba, nga omwana nkola kimutwala, nga sente tozisanga ku account yo bazisanga ku reception gw'omusawo. Yakozesa contract. Kwambadde ekitunuulidde nti bwe munaayagala okwagala n'abasajja ensi teggwemu abantu nga temwagala kuzaala. Ensi tesobola kuggwamu bantu ate kankugamba ekineeno. Ate ba LGBT community kati singamu n'abaana omuntu agenda n'azaala abaana be nolooza ate ogenda okusanga ng'abaana bennyini nga balimu n'omulamu ogenda okuzimba eggwanga ensi kugitwala mu maaso. Kale kati tuli mu kibuga tuli mu ggwanga Uganda gye bali mukola amateeka g'abantu abagwa mu kitundu kya LGBT. Speaker wa Parliament addirira Speaker omukulu Deputy Taye bw'agamba tetujja bikkiriza tujja bikkiriza naye simanyi oba yali awuliriza ku bantu bano. Abantu babalumiriza nti emize gino mugitutte mu masomero. Emize tegitutte ku masomero. Emize kisiza n'ekikula ky'omuntu. Omuntu akuza atya. So tewali yabibayigiza wabula. Tewali yabayigiza wabula kikula kyo. Kikula it's a feeling, it's an harmony. Oberanga gwo omuntu n'ogamba nti yahonza omukazi like ndi mukazi ne feeling anga okubeera ng'omuwala nenga oli mwana wa bulenzi. Kati ng'omuwala nga yena feeling ayagala kubeera ng'omusajja. Kyekyo hormones ziba tezicombining bulungi na system y'omubiri. So that's why it's like olina okulilayinga n'ogamba take the right path like okole kintu ekituufu ky'olina okukola. If like you want omubiri gukutuma. Yes, omubiri gwo guba gukutuma. Oba gakubeera trans man, be a trans man. If you want to be a NSA gundi gay man, be a gay man. If you want to be a trans woman, be a Okay, tekirina buzibu. Neyanziza nnyo. Katusuubire ebirowoozo byammwe bano abakola amateeka bajja biwulira. Nze nganza nkitegedde community gyeri ate eyagala kubeera appreciated ebeere ng'omuntu nkulaba nti oyo Ashirafu naye aliwo nganzi kuba tekimenya amateeka ogenda n'empasa. Ffe tetulina buzibu ku gundi ku ggwanga yaffe Uganda kozi tuli twagala okubeera batulabenga abantu. Tukoyogenda ku mawanga. Lwaki temuyita MP yena ne mubuulira ensonga zammwe nayagala n'aziteesa nga yazitegedde. Tajja kubiwulira. Mwetaaga wammwe. Twagalaga waffe. Tulonze Anderson ajja kunkolera kyenjagala. Ajja genda mu Parliament ateese. Kyekyo kyensobola okwogamba Anderson ne mugamba nno wategedde lubricant ng'abuze ku map taliyo twagala lubricant. Agenda abagambe banaye lubricant zesimulaba nange gavumenti eriwa etuyambe kubeera tumunonyere tumulabe. Lubricant yabula. Lubricant takyaliwo. Anti amateeka tegaleka tebakyamuyingiza. Kati mukola mutya muyiya biki muyiya biki. Ogula kakewayi naye kakewayi kabbeeyi. Batuteeseze ne ssente nno nga tusobola okwegulira lubricant. Lubricant yayamba ki? Wesiga ng'omukyalo omusajja okuyingira obulungi ng'oli soft. Nkitegedde bulungi. So kitegeeza nti gavumenti erina okutoola emisolo ku lubricant muleme kozesa kakewayi. Kakewayi kabbeeyi. Kabbeeyi kati nze ng'omuntu wa wansi sijja kusobola mitwalo 3 ate nga kyamangu ate nga n'oli agenda kumpa mutwalo. Kakati ate buno lubricant obusaketi takyaliwo ku market n'aliwo agenda ku expiringa. Mazima. Kale nja balaba olulala neyanziza nnyo mwebale kumpa birowoozo byammwe. Muli mutya? Kati simanyi nze simanyi ani ku mmwe mukyala ani mwami oba mwenna muli mu kategore y'abaami. Nze ndi Mogana the girl. Gwe oli mukyala erinnya lyo Mogana. Kati kyenjagala okusooka okutegeera lwaki osalawo okubeera LGBT oba osalawo okubeera kati gwoba ogwa mu L oba? Yes, anasalawo okubeera LGBT because
nazalibwa kyempulira since my childhood. I feel to be a girl and I feel to love fellow men and I feel this is what I want. So erinnya sirikutte bulungi ye gwe Morgana the girl. Okay, no problem. Gwe nga gwe waliwo yakikuyingizaamu oba kyakuzaalibwamu? No, tewali yakinyingizaamu. Then kyankulira mu bukulisi. Nange ngenda okwetanga from out of blue. I'm falling for fellow boys. Okay. Kaakati kyenjagala okumanya kikuyisa kitya singa waliwo awo omusajja newabeerawo n'omukazi feeling ezizo zijja zitya eri omwami nezireka omukazi? My feelings obviously zigenda ku basajja because nina more interest than Morgana abakazi nga banyirira. Yes, ebiwala nga binyirira. Never yambula najja totale ngali naked. Are you serious? Yes, because even I sleep with them nenga. So I can't feel them as much feel for men. But that's why I'm putting that nature okubeera omukazi ngendi munda. Nenga I can love side. Kali kambuuze waliwo abawala abalina ebisambi ebimyufu. Newabeerawo abawala nga alina akabina bweka newabeerawo omuwala nga yatereera ennyindo gwe bw'omutunuulira tolina kyolaba. Tamalira nabudde. Kale omusajja ye omulungi abeera atya? Kati ng'oni. Mankuba. Abankolera. Serious? Yeah. Kati gwe omulaba otya n'ogamba nze kati njagala nnyo abakyala abawanvu. Nange njagala abasajja ng'alabika bulungi, body ragon, looking nice, muvubuka munnange. And then there, my feelings zibaawo. Nkutegedde bulungi. Kati ssebo oba nnyabo kanaawe sooka tuyanjulire ndyoke neeyongereyo ate ggwe bakuyita Jojo? Ndi musajja. Ate lwaki olina erinnya ly'abakazi? It's just J-O-J-O. Likunyumira? Linyumira. Just linyumira the pronunciation yaakyo. Gwe ekintu kino baakikuyingizaamu wakizaalibwamu? Tewali n'omu yakinyingizaamu. Okuggyako ndowooza okuva we nazaalibwa just feel it. Kyajja nga ki just developing because nakula nga nyumirwa nnyo okubeera mu bawala. Sometimes I wear dresses z'abawala. Nteekako buweevu bwa mami wange. Nengenda eri mukubo nembiteekako n'ekitengi nenesibamu. You know me, I come from Rwanda. Nyambala ebitengi nembayitako bamama nenfukamira nebabuuza nga tebategere nakutegeera oba yani ne bantuka eri maaso nenseka kati tekijja nga kigenda kikola ki? Nga kikula. Kikula ndi. Nenase noyitwabanga ku ssomero nga I always be with girls. Nga just nayenga wendaba tubakumanyi mwemuba n'abawala ye talks z'abawala zibeera z'abalenzi bavubuka balungi biki okitegera kati nabeerangamu eyo category okugamba nga the more how I feel to boys siemu gye nfulira naki. So now the girls mbalabanga mikwano gyange bakyali bange we have to talk about the men. Yes, the men. So kati kyabeera nkinkubiramu nti engeri gye mpuliramu nga ndi n'omwala muwuliranga wa Luganda ekitegeera waliwo stages omuwala w'amerera ebbeere n'amera akabina ne features zonna ez'omuwala gwe yeewulira ng'omuwala bali tobakwatibwa ensaalwa nga be babirina? Sibagana kubanga sibeegomba baba ba Luganda. Oba birina oba tabirina gwe takutawaanya. Kati nganze kyogere nti where I come from, my country has the most beautiful ladies. Rwanda has very beautiful ladies. But balaba balungi. Sokoleka nkubuuze abawala b'ennyalo b'e Rwanda nga banyirira? Banyirira kituufu but banyirira mbalaba. Gwe tolina kyolaba yadde. Okay, they are beautiful but they are my sisters. I call them sisters because I never even fell in love with any lady. Kati kankubuuze olabye omusajja oyagala mugamba nti onkubi okikola oti? Okola obuntu awo kugamba. Kati kankugereze nze bwe ndaba omukazi nga mulungi era bakyali bange abambeera ku lusegere mbatuma ne mbagamba omuyaye oyo mumulabye genda ondeetere enamba ebisigadde nja kutandikira awo
awo najja nanziba zanzibye mpaka lwe naayogera naye ne bwe mba naamusisinkana nyambala essaati ennungi nteekako essaawa kuggwe kibeera kitya ffe tetutera kutuma tetwesitukira mpozi nga sikwagadde naye mba nga nakwagadde bebi nesitukira first of all tetutera kugambira what the first time soka netufollowinga up netumanya kikyoli obukambe bwobwenkana ki so okay I first make you my friend then kati kuba my friend then ebbanga eryo lyonna lyonna ng'omukwano tegukutta lwaki oba olwawo nanti kubanga because tetupapa oyinza opapirako omuntu ate nakukuba nakuba ebikono kyebalera okugamba inosooka omumanyiza naye nakumanyira kati n'omufuula mukwano gwo kati mukufuula mukwano gwo kivaamu n'omugamba nti naye omanyi wati nze munange kino bwekiti kati ye waddembe n'okugamba nti nze sikola ki sikyagala but we can be friend ekyo nokitegeera you either quit oba n'ogamba okay kanoonye omulala tosobola kulemerako n'osigala kalera nga still abakazi abalungi ng'ffe tumwagadde abatali mu community bweti ate era abaali agadde okutegeera community eno tegeera ebirungi byayo bw'obanga omulabye ne bwakugaana omulemerako okola obuntu bwonna okulaba ng'omulemerako tetulemerako kubanga bangi oyo yajja kuba akyakuba ate waliwo oli agenda okujja akwereetere kati tetufuna nnyo obudde obwalemerako temugoba nnyo nnyo bw'omugamba n'okimuterawo okumeeza ye n'akigaana then ate kati waliwo omulala wange obwekitalaawo because they are very many mu bangi nnyo mwe lwakuba mwe musinga kulowooza mwe mulowooza nti batono ye but abantu bangi nnyo bangi eyo nno bangi ddala eyo era oba oliawo ng'otambula mu kubuuli n'akusaana nagamba omanyi nkwagala no from nowhere nawe ne weewuunya noga no yakiŋŋambye oba yes kati musiga kusinkana mu bifo ki bifo bisanyukirwamu bifo oba just w'omusanze wonna sinabisanyukirwamu buli wamu nga bwe nti niza are you serious bangi nga tuwulire aba gavumenti bo tebaba recognize nanti baba recognize naye nga kye balina omanya nti bangi ne mwawo bennyini aboogera abaleeta amateeka kubanga tulina n'abatukwana nga bali mu ne batukwana tulina n'abatukwana saagala mwogere bitaliiyo eyo mu paalamenti gye bali ate era batula ku fulo ne baleeta ekiteeso naye era nga naye akimanyi tajja kiwagira abeera ku fulo ya paalamenti n'ayogera abantu bamulabe naye ng'akibabi balatuka okuwanika omukono tajja kiwagira akimanyi ne mutabani wakikola tubeera nabo eri mu Mr.'s village tubeerayo mu mabaala we meet them everywhere kuvaayo bantu baabwe they fail to appreciate what we are kati mutuuse wenjagala njagala mbabuuze do you really think you need rights exactly very big rights you think you need rights yes we need rights because the Bible zituwa rights nkwotingira Bible egabira wa rights from beginning to the end so you can't stop us because we are a lot we are many and it's a big generation the times are common kati mujja kuddawo mutusosere just you people you need is to understand us what we had ate ffe abantu ali out of this community LGBT for us we love you tetulina buzibu naye you people you harm us ate ffe ekyokubeera mu LGBT community tetegeeza nti tetujja kuzaala kolaki because nsobola okuba nga n'omusajja wange bangi n'abafumbo kati nonogola balina abaana nange nina omwana akitegeera ge tekiŋŋaana okuba nga nina naye abaana wabazaalamu oli bana bazaala mu mukyala naye ze kyentegezaako tegeeza egundi pressure ya family yes pressure ya family not only pressure of the family nze nga family yange mostly my mom yangamba nti mwana wange kimanyi naye kale okugira mbu ojjewo ogundi mu family yaffe tuzaalira funo omukazi awo ozaale abaana gwe awo ogenda okola ebyo byoffe tujja kuba tetulina kye tukubanja so mimi that's why I told that in the sifuddeyo kunaga mu kamera nti ababosi bange but si family yange because my family bo bakimanyi bagamba ffe
tuzaalire abaana bakole ki babiri ogulisigadde gwokola ki. So community tennaba kubakkiriza nti ne boosi bw'alaba face nti oyo ayinza okugamba oyo tajja wano. Akugoberawo. But for you feel nti ne boosi waino singa community ekkiriza ne boosi akitegere nti oyo ali bwati nga mmwe bwe mwabakkiriza nti oyo ali bwati ne bwati naye n'Afirika mulowooza kiri applicable. Yes, tewali kitasoboka. Nothing is impossible. Kati n'ekitali ekyo kiri ekintu kimu muyinza ogaa tekisoboka but nze nyumirwa nnyo okubanga bw'oba ogamba omwana wo nti nno nti oyinza okyobola abantu famire ziba z'abantu babiri ojja otunire famire zino z'abantu babiri bbiri omukyala famire erina abaana abawala nga bagendagenda nnyo mu mabaala si kyangu kyafuna mbuto tulire ne famire endala erina abaana ab'obuwala nga babasibira waka terigenda mu kikomera terigenda wabweru terigenda ki kuva ku ssomero mu boarding waka omwana olufuluma weebati mu kisaakaate lwajja n'olubuto oba lwajja n'esiriimu teyenkana n'oli akuba ebbaala buli lunaku because oli afuna obukodyo afuna amagezi amanye ng'ekijjagenda oyiyamu omusajja muggyeko akasente kati ate ono obwongo obuliwo tabimanyi nnyo ne bamugamba n'omutwalo sitiiro ajja genda just ajja kukozesayo one chance agifunemu ate ekibi osinga oli kati naffe bwe kiri nti ojja geza otulwanisa wano eno tuveewo naye ate tolwanisiza mutima because omutima gugenda sigala nja kyenkugambye nti nno waliwo abali mu palamenti batuddeyo nga naye akyogerako nga kimanyi nti agenda kuba yakafuluma ankubira esimu ansange ku bbaala gundi agenda kuba mufumba ove waka aleke mama w'abaana ankubira esimu ansange ku loogi gundi afubutuse mu palamenti n'empenkoni ye so kiba kitegeeza nti I think bwe mutuwa rights zaffe tusobola okumanya nti gundi oyo nekituyambako kambeere specific ku rights mwagala baba rights ezisooka zeziriwa muwasaŋŋane mu kyaki oba mukole emikolo egy'obufumbo mukole amaka nze nsubira kyandibadde kirungi then two waliwo we batera obbakwata oli n'ajja n'agamba abo olw'okuba tiwali tteeka libawolereza mwagala ye etteeka nti webakwata mu ekyo ofune we weewolereza ekyo kyekituufu tufuneko nti naffe tulina etteeka we tukola ki omuntu ng'atukozeeko ekikolobero ti omuntu bw'ajja mu community n'akukola ekintu omwenkanonkano ng'osobola okuba nti tumanye nti gundi yawasa gundi kati ne tumanya nti abo bafumbo baali awo kituyambako obutakola obutagenda nga bino ebya unnecessary movement ne batuwa n'eddembe ly'okwambala engoye zetwagala kati gwe wali agadde kwambala gwe kuyiwa dress naye ojagenda ojambadde abantu bakulu omusajja lwaki olina oba oyambala dress naye nga nze kyempulira mu mutima kyenjagala bw'ogenda mu botiiki oyagala nnyo ka dress yes nga kenjagala oyiwako kamini ngaako ngaki ntambule era singa batuimplaningawo amateeka ago sebajja nti omuntu waddembe okuyingira takisi nga yazaalibwa ng'omusajja naye nga fiiringize oba homonize awulira nti mukazi neyeekubira mini ye n'ayingira n'agenda gy'alaga zeddabanga eki katugambe gavumenti ye etteeka eritaddewo era tuliyagaliddemu. Do you think society not appreciating? Society obutalikkiririzaawe naye singa ne community tugeze bwe baba bataddewo etteeka nabo baba bayigiriza empisa ey'okweyisa mu bantu era kiba kirungi ekibeera nga tukwatagana ba straight naffe kijja tuyambako okwasociating because kati right now ffe kituluma nti abo abantu batuwalana naye ate ffe gondi zaffe zibayamba nnyo like in terms mu community bagenda ne bateeka waneeno okugyako omusaayi okugaba eddagala those straight people ne bajja mu bungi ate nno nabo boge tuva neddagala gifuna mu Ngabasiyazi naye ate tebakola ki so kati singa kituyambako nti bwe baba nga batukkiririzaamu naffe ne tubakkirizamu then ate kuba ffe tulina batuwa obuyambi obusobola okuyimirizawo because right now you go to Kirud my friend tosobola kufunayo ddagala lya outsiders bagenda kuwa panado
but fegenda ku ddwaliro lyaffe baswiti bajja ku ddwaliro lyaffe ne bamupakingira parking ebadde waliwo lino eddagala lya outsiders daka ka bucket kati ka mitwalo 5 ne balimuwa ku bwereere batatadde mwadde n'ekikumi anti batugamba nti mwe mwina ba sponsors basponsa bafaayo nanti abo ba sponsors bafaayo naye babireetera mu bubba kati ate mu bubba ate ne mwagala mubikozese mu bulungi mwe tubibawe so kati singa weebuuzemu singa oba otukkiriza nga naffe tumanyi nti mu society gye tulimu abantu batukkiriza temwandifunye n'ebirungi ebisinga ku ebyo kati nyina ebibuuzo bibiri wano Nkigali ekisooka mu bufumbo abantu nga bakwataganye mu mbeera z'obufumbo waliyo okuyomba abantu bayomba n'osanga omukazi amukubye nga waliwo ekikoze eki ebiseera ebisinga ziba ssente z'akameeza kufumba gw'omuntu bwakuwasa ofumba bwemuba mukkiriziganya n'osigale waka n'ofumba n'omulinda n'akomawo bamwe bamutegerenganya olufumba okuba kuteesa otula n'enno n'omugamba nti okusinziira ku kyendabe the way yenkola I can sustain you sobola okuliisa okunywesa there is no need of you going at work nasigale wakanga akikola buli kimu because awo no muba mukola ki bamuteesa yes because nga nze badde obufumbo obuwerako ndowooza okuva mu 2019 yes naye kati tuyombangako awo wennyini wenjagala roolozi zo z'obeera nazo mu bufumbo oli ng'akuwasiza n'akuteeka ewaka akuwa roolo ki nti ojja kuwoza engoye ojja kukola bwoti ebimu byekola byokka nanti nga nti ofuba obeera mwami na mukyala automatically okimanyi nti omukyala afumba omukyala ayoza omukyala asiimula eki omukyala wakati omwami n'agenda n'akola oba naawe n'ogenda n'okola ne mukkaanya ffena tujja genda nga tukole ne tukomawo gw'oyala obuliri asigaza omulimu gwe ng'omukyala kuba yaba kyekikula kye kyawulira even the respect yes okay respect omukyala azukka n'abuuza ku mwami ng'afukamidde gyebiri waffe tebabaayo kufukamira no you just say respect or not but in the respect nedda buli omu alina respect mu culture ye mu kyayinge gye babamu bategedde bulungi kino kyenja okusembyayo kale kyensinza okutegeera era njagala okutegeeza abantu nti advocacy for rights okupushinga for your rights kyekintu kyemusinga okwagala okupushinga for your rights ninamu kyembuuza bano abantu bonna aba gavumenti babalumiriza nti mmwe ekibabeeza mu LGBT si kuba nti mwagalayo ssente nti mulina bafandazi balina ebisawo muli bagagga muvuga emmotoka ez'akabi nti mulina bafandazi abalina ssente babakaka kati nzo ndaba essaawa zino n'emyaka 25 nabeera nakola Barcelona myaka 2 nekola mu Madrid omwaka gumu nenkola Saudi Arabia emyaka giringa 3 nenfuna ssente I constructed my own house. You know, constructing in Rwanda, it's not a easy thing. Nina ennyumba ya bisenge 5 eri mu kisaakaate buli kimu. My 2 kids basomera mu masomero ga malungi. I'm the one who is paying the school fees. Kitegeera tekuliko wa family nyamba wakola nkole ssente yes kati sisuubira abalowooza nti no twagala ssente tetwagala ssente kiri mu ffe yo oba oyina ssente oba tolina actually tuyina ssente kitegeere oli oba alina ssente oba talina nga kino kyekikula kye kuba nawulirako abagamba abo baana ensi bweti yebateekamu ssente baba baagalayo ssente tebakyagala bali eri batuyambako kati tebatuyamba mu gundi batuyambako buno obuntu obutono kuleeta lubu nga gwomuntu you cannot okunona lubu ebweru n'omuyisa ku kisaayi kuba si lyangu but bo bali eri balina gundi gye bakusobola okola ki enkola yaabwe but not money people we have our money we work actually tukola ate weewunya abo abatwogerako abwe bwe batujjamu nga ne baga katugende tubabbeko ssente kitegeera najja
takwagala najja okubbako ssente noluusi n'omulabye bakiyita kuula najja kukuula no batukuula ebyaddala serious ddala n'omukwana sente zo nalya za bwere nga ali awo nakkiriza n'okwebaka naawe naye ng'ayagala ssente era bw'amala ozifuna n'agamba nze nali munaye nkwagalako ssente nze njagala abakyala agamba okay n'amala bw'agenda wamma bw'akunyaga tewali teeka liga ati azikuddize omanyi jjo mu mawulire ga bulijjo waabaddeyo omusajja yawerera oba omuwala bwe yatuuse omwana agala kooti n'esala nti emyaka 5 ate ne ssente zaakola eki kitegeeza mmoli bw'akubba ekyo tekisobola kubeera kubanga mwebali batubba neryaddala baine bakusanga nga oba weeyisanga omukazi nakuba talina wejjamulo waliwo n'abaana abajja n'akugamba gwe nkitegedde oli kukyo ngenda kuteeka ku mawulire ngenda kukola ki kati nawe olw'okwagala obukuumibwa mu society notya n'ogamba n'agamba mpa miliyoni 2 then you look for that money you pay him nolowooza nti biwedde obwavu bwe buddamu ne bumuluma n'akozesa oluusi ate era omuntu omulala era naye n'akutisakisa abamu lwe biba tebakola amala okufuna akatambi ng'agamba ono yampaayo naawe genda okole bw'oti anyway bwe bityo bibiri naye kye balina okumanya nti kintu kirimu ffe nti weebaka n'omukyala mu buliri n'osituka ku makya nga tolina wadde nakikyuseeko bebi nga ne bwakwekonyakonyaako weebati osigala ku muzuuli naye omusajja bwakoonako omusajja ne bwemutula mukwanze musajja ne mutulako obutumizi ati ng'ali bwereere era nze bwe mba mpita mu kibuga Kampala situnuulira nnyo bantu kubanga nze siita mu Kampala nga nyambadde bokisa emu nyambala bokisa 3 ali ozoyita ku muntu n'otabuka omusajja n'avaayo ate mukwano kati Kampala erina abaana abalungi abalenzi abanyirira kati yitayo ng'oyambadde bokisa emu ojja kukyankalana nkutegedde bulungi ekyo kitegerekese bulungi kale tusaba gavumenti etuyambe etuterewo etteeka tusobole okweyagalira mu nsi yaffe tetuliwo kwonoona ggwanga oba naye waliwo gundi kati nkugamba ogambire eddala specifically waliwo omukulu deputy speaker gwe bayita Tayebwa Tayebwa ennaku zino alumya ejjiiko yagenda ne mu nsi z'abazungu n'aga te tujja bikkiriza waliwo specific message emusobola omuweereza kati eyo Tayebwa bukimutawaanya tamanyi even the Bible says omanya amazima mufuuka abeddembe kati kimugeza tamanyi ng'ate tubeera na kati so mukulu Tayebwa alina okukkakanyiso n'amanya nti naffe we are human beings who needs our right singa naye kino ekintu kimubaddemu ekiri munda mu ye feelings teyandikikoze because he doesn't know and he doesn't know people he's dealing with needs to know olina okubeera n'amagezi nomanya I'm leading this kind of people solution kije tutaddewo not to hurt them but to help them wakitegera eyo omukulembeze omulungi kati oyo Tayebwa baba alimedde okukola ebyo byalina okukola singa abawa audience naga nti mujje oba ye njagala kubasisinkana musobola okumulaba ng'omukulembeze temumutya tetumutya tusobola omulaba ne tumunyonnyola kati nze n'ekirala kyantempamu ka advice katono mu honorable deputy speaker nti gyali mukoma okukipuusinga ennyo kiveewo tekiri mu kuvaawo ali kigaziya because ne mu Bible mwakikyali nyala okugamba right now deputy speaker ali awo akyogerako naye bulijja kumukyogerako kigazibwa n'abadde takimanya anoonya kiki ekitegeeza n'abaana abato abatadde abakukitegeera kiki ekyo laba speaker akyogera deputy speaker akyogerako ate mukipuusinga we bati mwese kye mwali agadde akipuushinge bangi bakimanye no baana bangi bali mu kusindika mu camps because right now waliwo camps eziri mu nsi endala ng'abaana babatuma betuma okukola ekintu kye batalina okola omwana neyeeyo kya paasi still bali bamulabe nti Uganda tekola ki tetwagala agende mu kampu bamutwale Canada naye nga lwaki singa etteeka libaddewo nga litufuga yalisigaddewo nali amatooke eyo kya paasi
Uganda yaffe nnungi tufuna akakuba tufuna buli kimu obwana mu nsi yongojaga atmosphere ya Uganda ya mulembe nnyo naye buliwo Kaakano owulira nti oyagala kikaka otuleetera okukola bye tutalina kola tugende eri mu nsi endala ate bwe tutuuka eri tusiiga Uganda ekifaananyi kirala ekibi because bali antu bajjaga ye bantu bali because benyalako asimanyi banzikiriza okyogera but no problem camp eri e Nairobi I don't know one day you need to visit that camp in Nairobi. Abana bali bubi. People are there dying with HIV. But because baduka nino Uganda nga yali afune dagala wani mulago yali afune dagala ku clinics zenjawulo naye nga olwokuba engeri gye muba pushingamu nakyate banama abali banamawulire ku maledi agamu ne baba pusha bali Nairobi mu camp bali bubi. Kyabo bali mu kuwe ekifananyi. Uganda yes yose no mbalera okubuuza bizibu kibye musinga okufuna mu mibiri gyammwe olw'okuba nti muli ba LGBT bizibu bye tusinga okufuna kuba muli batugamba mmwe musinga okusasanya sirimu buli wamu ate ffe tusasanya sirimu because olaba buli clinics zaffe we ziri ne outreach nti ndwawo olaba ba gavumenti ababuulira ku HIV but community yaffe ekola outreach mu mwezi zibeeramu ngwebo emirundi emeka babannyonnyola abantu ku HIV ne bakulagira ne bakuupima because baagazisizza n'abaana okwekeza like me nesisuubira nti sobola n'okugenda nenekebeza sirimu but because nti bano abantu baleeta ne batubuulira ate ne bafeerawo n'akasikiriza akasente nomanya nti bwe ngenda ne banzijako sirimu bampa ekyebiri kati okiteedde nti nze webanga ngenze ne bankebera sirimu ne bampa ekyebiri genda yita ne muganda wange ono bite ne muganda wange omulala kati kitegeeza omuntu omu ategeeza abantu 20 bonna bazze naye gavumenti yali ekikozeeko oba bo batudde mu ntebe zaabwe ez'okwetoloola ne boogera ne kiggwa ne talk about HIV but nga tebatadde mu bikola nti kewo kino na kino ekisomesa abaana bano ate ne bakimanya nti olina bakulabirira bakuwa eddagala ne bwobeera ne sirimu bakulabirira bakuwa eddagala bakumonitaringa ne bakuwa emmere basobola n'okusasulirawo kati saa zino Christmas yabaddewo gavumenti erina gwe yawadde emmere ya Christmas but these people they gave us food for Christmas nga balabiramu abalwadde bababudde ne babawa emmere naye waliwo emulago gwe bawadde emmere gavumenti nti mulwadde wa sirimu tewali naye bo bano bakikola kitegeeza bo balwanyisa sirimu era tebaagala akole ki nekirala gavumenti teyateekako nnyo sira kugema hepatitis bagamba mugende mwegemese hepatitis B buli mpiso ya mitwalo 3 mu community yaffe bwereere hepatitis B yes batukubiriza okwegema hepatitis B ne baziteekawo n'empiso mu outreach buli mwana ali mu community ya LGBT mugeme hepatitis kati anaalwala ddi egundi endwadde ate nga gavumenti efeirinze nesirimu kizibu omulala because batuwa prep batusomesa everything kati njakusembayo mbabuuza nti temutuukako akaseera ne mumisinga abakazi nedda are you serious bino ebiwala bya Uganda ebinyirira binyirira ate ebyo birina figa naye mukwano era kikuyitako nefigakyo nokigamba sisita gyebaleko kisisita kyo naawe kubanga ate nebuuza kira osobola naye tekituuka ekiseera homoni y'okujja omusajja nekusukkako amaanyi nze abawala nno mbeera nabo mbawanezihaga naye nebugumu lyabwe lya bulijjo nno singa wengenda wono mpulire feeling yes mpulire nganze ne bwakonyako ebbeera omukazi zitoto ne wajjanga ali bwere Luganda bayinga onabera ne wo Luganda yes kale tweyanziza nnyo